Nifunye okubeera wano ku Negagamero boss okusookera ddala njagala okutegeeza ekibiina kye naggulawo n'ojja n'okiggulawo gavumenti yampa internet myaka 5 computers ne office wenina okukolera emirimu egyo era nga nkubiriza ababloga bonna okujja ofune ebituufu byolina okukola tolina ku bloginga bitaliimu kubanga tolina internet printer olina obudde but tondeke kiwatule no gibeerako kubanga n'okuva ebweru Bebe Kulu ye yaŋŋamba nkole ki nkomewo Bebe Kulu ambeererawo nnyo mu advice nga nkoze ensobi kungayidinga nga we nkunyonyodde n'ebya blogger ki association naye mbakubiriza mwenna mujje mutondeke ekiwatule era mbasaba mujje mu bungi kubanga ekifo kiri safe kimanyiddwa Bebe Kulu is a law abiding citizen ekintu kyonna ekimenya amateeka kibeera out of his jurisdiction. So no Ensonga eyo beera sure nti ogenda kuba protected oba security by nako oba Uganda police oba counter terrorism ajja bireeta alekayo funa sente naye nga making sure ba youth bali ki safe mbayita mwene ekiwatule nze nga president wa blogger njagulayo ticket za $10,000 ngangulira aba blogger bange bajje ekiwatule era sina bigambo by'amaanyi nnyo ndi just musanyufu okuba nga ntudde wano kwebaza ssebo bitibwa bingi ba sponsor mwenna bannamawulire okubanga buli tubayita mukola ki mujja ffe tuli authentic ffe tulina omulamwa okugamba omuvubuka va ku biragalalagala lekera awo sigala bajja kusiba obulago olemera aba future wegenda kukola ki kubeera togaaya muddo mukunsi olyako makoola bino byonna tubikubiriza ekiwatule kuma obulamu nga kiri ki protect yourself okitegeera AIDS is real TB jangu osanyuke ng'olina ne cause kyekyo ekibeerewa ekiwatule mwebale nnyo mwebalire ddala nsanyuse nnyo okubanga nange wendi. Okay, tugende Wamani Ibra manager waited this time round ebimu ku controversies eziri mu n'abeetya after this he is a man that knows the show and the business tuganiza Bebe Kulu yogera keri abamawulire bebawoninga mwasemja basebo ne banyabo bannamawulire baffe mbeyanziza nnyo okulaba nti mujjumbidde omukolo guno ogwa press conference eno esembayo nga tetunaba kuyingira Sekukulu oba tondeka ekiwatule ekivulu kyaffe wamu n'okumalako omwaka tuyinza obutaddamu kwerana twerabanga omwaka gukoze ki guweddeko mukama mulungi tuli balamu alhamdulillah. Tondeka ekiwatule yatandika ndoza mu mwaka nga 2005 okuva olwo tubadde tugikola yasooka mba promota embala olwokuba nti ekifo kyalimu kya family ate nga recreational ebeera twamanya nti design y'ekibuga ejja kubanga area nejjudde residentials so kyali kyetaagamu okubeera okuteekawo ekifo ekiri recreational kuga omuntu wogenda n'otuulako awo ne family ene mbeera happy so nenzijjamu okutekenga charge of ebivulu era kye twasooka okukola ne mukulu wange Ibra ne tusooka tuyimiriza ebivulu ebirala kuba twali tetwagala kifo kino kufuukibwa kuyitibwanga kifo kya kivulu. It is a recreation center naye ng'ate era ne tugamba tujjanga kubeeramu ne once or twice a year where tukolayo ekivulu where families ba abantu abali responsible kugamba nga basobola okubeera safe and happy okujja. So tondeka ekiwatule kyekivulu ekibeerako ekiputinga together abayimbi bonna ababa bakoze obulungi omwaka ogwo tekiriiko nti ono oba oli no kiva ku muyimbi then nekigatamuko n'abayimbi abakadde betuba tuludde okulaba. For example ku guno omulundi mujja kulabayo abayimbi abali surprising bana abayimbi abo abali surprising abana mujja kubalaba naye nga nja kuba mentioningirako omu nga boolaba nti no ebiseera bwe byatuuka nga tuli Nairobi omuyimbi yali yasooka okukuba oluyimba olwasinga okuhitinga ne lutengula Bebe Kulu ne Kamili okudda Uganda yali Red Banton. So tuddayoko ne tujjukirako ku bantu baffe naye ate at the same time tubeera n'abayimbi abapya abali ku muliro nga bwolaba kati ku ssaawa eno tulinayo abapya abato tulina Mudra balobalo oyo omu tulina muwala waffe tulina Grenade abamanyi ku history ya Grenade y'omu ku bayimbi benzize ndabanga okuva nga mutongo ali ku street tujja bwe ndaba Grenade nebaza gavumenti okuteekawo embeera ekkirizisa omwana okuva ku street ng'asabiriza
n'afuuka gulunedi gwe mulabako tudde avuga benzi azimba ennyumba alina ettaka naye gulunedi ebintu ebyo muyinza obirabanga ebitono naye ffe byetuvaluwinga job creation opportunity ebyo ebintu bijja nga waliwo security nga bwe mulaba nti gulunedi ku street namugobako n'emirundi ng'ebiri nga ndaba mwana muto nnyo nfuluma ekidongo wabweru waliwo obuvuyo naye ng'alemerako nga yeegomba Bebe Cool, yeegomba Chameleon, yeegomba Bobi Wine. Today gulunedi abulako katono okutuuka wayina okutuuka naye ng'oleda ali muki so tondeko ekiwatule erina abayimbi bonna Azawi, Dr. Jose Chameleon, Kenzo, David Lutalo, Spice Diana, Karo Kasita, Zex Birangirangi, ninayo ne surprise endala kuva eyo gye muna abagenda okujja era ngenda nga bwe mumanyi nti luli ebivulu byabanga bibiri ebyebigambo kakiyinza okuba kimu so ninayo ku surprises zammwe abagenda okujja nti waliwo ttiimu eyeetegese okujja wano so n'olwekyo mbasaba mujje muwagire mubeerewo moments zaffe tezibadde nnungi nnyo ez'ebivulu ffenna bizinesi zaffe zikubiddwa covid sikoze konsati y'omwaka guno ngenda mwaka gwa kusatu so maybe next year when Allah bana batwadde obulamu nja kusobola okukola konsati yange naye omuntu yali agadde okulaba ku lusungu obw'omwaka nga guggwako janguka ekiwatulo obwa Bebe Cool n'abayimbi abalala bivulu si bingi nnyo mu Kampala so kitegeeza nti we have all the artists, all the entertainment, all the best comedians. Tuina Salvador wali, tuina Mariachi wali, tuina Madrata Nchiko webali, tuina Bizonto webali. Kati unabalala no banji. So we have beefed up entertainment. Tomalayo badwa. So we have beefed up entertainment. Of course, our great MCs, Lovely Joe Manyiba Kulembe Omulangira and House. Ate kuno tugenda kuspicinga mukone kubyana MCs bulungi. So no lecho entertainment etandika by sawa mwenda. Na ye kisingira ddala okubeera ekirungi this time. Buli mulabi wa mupiira. Premier League ekomawo ng'ennaku z'omwezi 26 ku Boxing Day. So kye tukoze ndese screens endala 3 ennene. Whereby Super Sport team eya radio zaffe Super Sport team eyo egenda kujja wano kwogerera omupiira. So omupiira gugenda kubeera kate guva misana sawa mwenda ate gugwa sawa 6 ekiro. Meaning screens ezo ziri separate zokka za mupiira. Zijja beere ne mabega. Ng'osobola okuba ng'owuliriza concert ogirengera ate nga ne mabbali olaba omupiira gwo bulungi. So tekijja kwetaagisa mbu osigale waka era bw'oyingira n'osasula ssente zo n'olanga tekuli mupiira mbeerawo ku mulyango jangu nsabe nzikuddize ate oyingire buto olabe n'ekivvulu kuba nja kuba nnembi naye ekisinga obukulu Premier League naddala abawagizi ba Arsenal tulina ekizibu omupiira ogwo tulina okugugoba naye si ffeffeka kubanga ne bannaffe bwe batuuzaako ate ffe pate ya bwereere so kigenda kuba a lot of entertainment in the area. Naye besides the entertainment nga mukulu wange yagambye ffe tufaayo nnyo ku bantu afuzali tetufuna sente naye tufaayo nnyo ku reputation. Abamanyi Bebe Cool mumanyi nti is a straight person. Security is key factor. Tujja kubeerawo n'aba Uganda police bangi nnyo, tujja kubeera ne red top. Security ya Bebe Cool tebeera mu kiwaatule bw'aba n'akola ekivulu eva entinda paka wande neekwata bypass zonna neekwata kiwaatule paka Namugongo neekwata kiwaatule paka Kiira. So n'olwekyo mu area eyo mbasaba abakozi abakolera ku negative olunaku lwa 26 mu lwesonyiwe kubanga abantu bange baba batambula nga baddayo ekiro nga bamaze ebivulu mba protectinga paka waka. Singa mba nkutteko ng'okosezza omuntu eyebeera wano n'wano gwe nange Bebe Cool tebibeera mu kampuni kubanga oba okosezza muntu wange. So teri kubba mataala teriyo ate ekiwaatule bamuzimba tulina enguudo nnyingi eziyingira n'ezifuluma. So traffic jam naye ali handled well. Ojja kwesanga nga bakugamba nti okufuluma yite eno lwekyokola gy'oba oyita oba okuyingira tuyingira normally. Parking ekirungi nti residentials weziri naye
opakinga abantu kasita opakinga bulungi mu mabbali ga wall fence y'omuntu oba nopakinga ku designated parking zetutaddewo ekyo mukiteeke mu mind. Ekirala osobola okukeera ku makya tolinda byakujja lwaggulu keera ojje n'abantu bo mutuule mukwate akafo. Tulina tiketi za mirundi 3, tulina tiketi y'emitwalo 2, tulina tiketi y'emitwalo 5 VIP, then ne tubeera n'emmeeza y'emiliyoni 2. Emmeeza abasinga obungi zijja kubaawo si nnyingi nnyo, ntono so gisanga ku mulyango, naye abalina essimu yange osooka onkubira n'oyogera na Bebe Cool. Bw'oba towulidde eddoboozi lya Bebe Cool tewabaawo akuggyako ssente z'emmeeza kuba oyinza okusasula ebicupuli. So abantu baffe mwenna abagenyi tubaaniriza mutondeko ekiwatule